Ewa nkwaniza nnyo nate mu kitundu kyaffe kino ekirala kya programu SB2 bannayuganda bangi nnyo oba abasingira ddala bakyagenda mu maaso okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo engeri ekisanja kino gye kinaatambulamu nga ssemateeka akirambika butereevu nnyo engeri eddembe oba ebika by'eddembe eby'enjawulo bannansi gye balina okubeera nga benjoyinga. Omunno ojja kusanga nga ne acts ez'enjawulo omuli ab'ebyokwerinda okusinga ddala eya poliisi engeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe ab'amagye UPDF Act 2005 engeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe ssaako n'ebitongole ebirala. Owulira bino mukulembeze w'eggwanga yadde nga yavaayo sabbiiti bize tukubye amabega n'akakasa eggwanga lino kigenda kituufu ekigenda mu maaso si kiwamba bantu nti era tekisobola kugenda mu maaso mu gavumenti oba obukulembeze bwe yayitibwa NRA oba National Resistance Army, the National Resistance Movement. Yatutegeeza nti abantu bano abazze babuzibwawo abazze bawambibwa ebyo tubimma amazzi kuno kukwata abantu arrests era kye tulina okubeera nga tukiyita nti bano balina ensonga ez'enjawulo nti mwalimu abo abaali bateeberezebwa okubeera mu bikola eby'obutujju mwalimu abo abaali baagala okutabangula emirembe gya Uganda ssaako n'ensonga endala. Era yavaayo n'asaba ekitongole ekya poliisi okuvaayo kifulumye olukalala lw'abannayuganda be balina abo bennyini abaakakwatibwa nga bwe yatutegeeza wabula ne gye buli kati tukyalinda lukalala olwo tetunalufuna. Amagye yabadde sabbiiti eno gasuubiza nti gagenda kubeera gawa poliisi lisiti eyo ey'abantu bonna be balina. Okusinziira ku mboozi ez'enjawulo ze tuzze tukola ne munnange Dindi Bwowasaava mu kitongole ekyagano mazima kikakasa bulungi nnyo nti okusingira ddala ebikola bino eby'okubuzaawo abantu bisinga kyotera ssaako n'emukono. Abeeyo bannansi okusingira ddala abazadde b'abaana bano bakaaba nti abaana baabwe baggyibwa mu maka mu matumbi budde batwalibwa bakubwa era abamu bateekebwa mu mmotoka eza Toyota Hiace ezafulumizibwa omwaka gwa 2020 naye nga wano zaakazibwako erinnya erya drone. Yeno engeri President Museveni yasuubiza bannayuganda to secure their future era bino ebigenda mu maaso binaakoma ddi. Enakasonga olwaleero kikakasiddwa nti n'abaayo bangi nnyo bazze babuzibwawo mu ngeri bwetu. Nkozesa ekigambo okubuzaawo olwa act ya poliisi gyensoma arrest bw'erina okubeera ng'ekolebwa. Kankuinforming omusirikale era ne IGP Martin Okoth Ochola bwe yajja mu ntebe yatutegeeza nti omusirikale alina okukola bino wammanga ekisooka okweyanjulira alina okulaga identity card ey'omulimu era asobola n'okujja ne warrant of arrest. However mu act yemu era eteeka setting a precedence addi omuntu lw'atalina kujja na warrant of arrest byonna bibiri mu police act. Kanzireyo wali alina okubeera nga akweyanjulidde ensonga egenda okukwasa era alina okutwala with your will oba okubeera nga naye kennyini weeyagalidde. Ekikolebwa kakati kiri contrary to that. It's done out of the will of a person. Atwalibwa n'akubibwa era mu act yemu eraga omuntu okuteekebwa mu gazetted places yandiba ekkomera akadukulu ka police n'ebirala byonna. Why the rule of law is it now kakati wetwogerera lwaki eri overshadowed lwaki ssemateeka isibwamu amaaso era bino ebiriwo biraga ki ku bukulembeze Musumba? Bannayuganda bangi bakyakaaba nti wanaawe oli muzadde era natudde naawe olunaku olw'Essande n'ompaako emboozi z'abamu abazze babuzibwawo. Oli senior citizen azaagoberera gavumenti ez'enjawulo. President Museveni bwenzukira statement zaakola jjukira gwali mwaka gwa 2021 yali akampeininga n'agamba nti he wants to professionalize the force, the army. Kantandikirawo yeno professionalism president gye yali ayagala mu bya forces zino ab'ebyokwerinda oba yali ategeeza kirala? I think wetwogerera president waffe Yoweri Kaguta Museveni kirabika ebintu ebimu biri out of hand. Okay. Takyasobola kubikwata nga ye era nga bwe yatusuubiza kubanga 1986 bwe yali alayira nze naliwo ku parliament yatugamba this is a fundamental change, not a mere change of guard. It is a revolution. Kye kyamutwala mu nsiko 1980 walingawo okubuzaawo abantu era bwe tumala akalulu ka 1980
nga bwolaba kati ebiriwo ne wali bwe byakolebwanga ate usomero kinziriremu ebyaliwo mu 1980 after the election 1980 okay waliwo President Museveni yayingira ensiko yes bwayingira ensiko Pandagali zatandika bayola abantu bangi ne babuzibwawo abamu ku babuzibwawo kazini wange Medise Bunya mutabani wa Sheikh Buwemu yafa yabula amalalo ge tegamanyiddwa we gali senga wange yakaaba up to today enaku y'omwana agirina muzeeyi wange Serunjoji ekkulambiro mutabani we Musoke yabuzibwawo amalalo ge tewali amanyi gali omulambo gwe tewali yagulabako abantu bangi ababuzibwawo ebitongole bikesi ebyebiseera ebyo era abasajja nga sobamuta Meja Lulangalanga waliwo Lwakasiisi bali ba presidinga over terror mu biseera ebyo era omusajja gwe bayita Haji Musa Sebirumbi chairman weroe yalina powers kyensubira ndoza ne president Obote yali talina era nkakasa nti abantu bangi nyabatibwa ku mulembe gw'Obote tu Obote ng'Obote yette yalina hand in their death nilwa kubanga waliwo abasajja abali ku mulembe gwe nga bali untouchable balooza nti obuyinza bwe babulina era mujjukira bulungi nnyo nti Museveni bw'awamba 1986 omu ku bantu be batryinga yali Haji Musa Sebirumbi era ndooza ye last death sentence President Museveni gye yasayininga Haji Musa Sebirumbi n'agibwako omutwe n'afa twalina nayi tukulabako entebe wali Katabi oyo nga bw'asalawo ofe kooti nga teri kooti gye bakutwala kwegamba asazeewo ofe bakutte bakukubye bakuse waliwo baasi gye bayitanga mpawo atalikaaba waliwo bukazinga ebiseera ebyo bwenzijukira 1981 up to 1985 byali byamutawana actually up to 1986 Museveni we yakola ki we yawambira. What do we see today? Bwe tulaba nga tumaze okukuba akalulu wabaddewo okuwaga abaagala okwegunga abaagala ki kati ebizzeewo kiki bantu babuze mbagambye nze 1980 etumala akalulu youth wenga wa UPC yasuubiza okunzita Obote teyalina ene hand mu kwagala okunzita naye youth winga yalaba nti alina amaanyi alina connection mu military era amagye gajja nga gazze kunkwata probably kunzita singa sadduka. That was 1980. So we ndaba today njagala nnyo okusaasira mwenna ababuliddwako abantu bammwe n'ababafiiriddwa omu ku bo ye muganda wange mukwano gwange tukola naye bamuyita Mubiru yafiirwa mutabani we abadde munnamawulire gwe baakuba ne batta Hadad gwe era bamuziika. Olwaleero tubadde naye azze wange alina ekitabo ayagala kulaba abantu we bamuyamba okulaba nti araisinga ssente okumaliriza ebyabwe angambye yaleka omwana omu ate ye mulenzi yekka gwabadde alina era ngambye simanyi bwe ntandika bulamu omwana abadde mu mawulire bwayogerera n'ebyobufuzi n'abuuza mutabani wange baamulanga ki and there are many parents of that kind. Mubiru tusibye naye leereka avuddeyo late ne mwerekera twawukanidde bwayise nga nze ngenda ku division ebwayise pain gy'alina njiwulira mutabani we mbadde mumanyi naye ate saamanya initially nti gwe baali basse omuzadde Mubiru amaziga gaalina obulumi baalina nina mukwano gwange ali UK yampeereza message n'aŋŋamba nti relative we muvubuka muto naye baamubuzaawo ne bamutta n'agamba tunaakomyawa ekibuzo ze kyembuuza for how much long will bloodshed continue? Uganda okutuuka weteekwa okubeera buli omu agyeyagaliremu. Nze nsuubira nti bwe tugenda mu kalulu kalinga mupiira mubeeramu amakuuli but at the end of the day bwe mumala omupiira mukwatagana mu mikono temuddawo nti muttiŋŋane. Naye bwe kiba nti bwe tumala akalulu ate Pandagali ate drones ate kutta even during the campaigns tubiraba,
then nze ndowooza kiri too premature okugamba nti Uganda is a democratic state. Era nze nsuubira something went wrong gye twali twagala ogenda si gye twagenda. Nze ndowooza nandibadde nga nkozesa omukutu guno ogamba President Yoweri Kaguta Museveni refocus, otuze we wali oyagala otutwala, kubanga at this juncture gwe president, at this juncture gwe commander in chief, amagye gonna gakuulira, police institutions zonna ez'ebyokwerinda zikuwulira, errant officers webali, ate n'abantu abali eyo nga mulina obukuku nene mwagala okuyiwa omusaayi. Nze sikkiririza mu kuyiwa omusaayi, okumanya saagala kuyiwa omusaayi n'enkoko zisobola gisala. That's how much I hate blood. Ne bwe kiba nti obulamu bw'omuntu bufuuka so worthless nga n'enkoko ebusinga ebbeeyi, nga bakwata omuntu ne bamusala ne bamutta, then I think there is need to refocus. Ekyokubiri, lwaki tuteekawo embeera ng'eyaliwo mu 1981 up to 1986 ate nga NRM bwe yajja mu buyinza, President bwe yarayira yagamba ku parliament naliwo, this is a fundamental change, not a mere change of guard. N'atusuubiza emmundu tekyaddayo kuditamininga bulamu bwa muntu. Era nzijukira bwe baali bakawamba n'aba NRA baali n'omuze gwe baali bakopye ku bali be baali bajjewo nga bakuba basazi tatatata kuba during 1980 81 to 86 amasasi gaavuganga ekirakushole nga ssaawa zigenda okuwera 12 ng'okyali mu kibuga nga bajja kubuuza wonooyita era ekibuga twakiddukanga. Naye Museveni n'agamba siddayo kuwulira omuntu n'omu akuba essasi, era okuba essasi ekiro court martial. Ne tubeera ne Uganda etevugwamu masasi, etefaamu bantu. Ne bwe kiba nti ate bwe tuzze mu democracy kuba bululu ate abantu bafa, then we've gone wrong. Kubanga tuzzeeyo mu 1980 kati ebikolwa ebiriwo tuli mu 1981, 82, 83, 84, 85, 86 katuddukira eryani anaatereeza atuleetere ddala fundamental change gye twali twetaaga. Kubanga bwe kiba nti 1980 ekyatwala President Museveni mu nsiko kubba bululu, teyalabawo any hope for justice through the system. Actually yendooza way back from 1980 court system teyagirinamu confidence, era kyova olaba teyagigendamu. Kati agigendamu kubanga ye president nga bamuwawaabidde, kati ne bano abagigenzeemu nabo tebalabayo justice. Naye tunaabeera tutya n'ekitongole n'essiga eddamba nga tetusuubirayo justice. Abakola ebikolobero ebikyokoza ebitongole ebyokwerinda nze nsuubira bakola kikyamu, kubanga oluusi muba provokinga. Tuleme okuteekawo embeera provokinga, kubanga n'okuprovokinga nakwo kuzibu nnyo. Kubanga ogamba tujja kukola kino kati tugenda ku kino, ebyo byonna ebyogerwa byokwerinda tebabitwala for granted. Kambabulire kino, mukimanyi nti Uganda eri so militarized. How? 1986 President Lwamala okuwamba n'agamba agenda kudemystifying emmundu, ne batandika mucaka abantu abatamanyi mundu ne bagibayigiriza, ne tugenda ne batraininga BLDUs ne bayiga emmundu, abalala ne babagoba, ne tugenda SPCs ne babatraininga ne babagoba, ne tugenda simanyi bandi bano crime preventers ne babatraininga ne babagoba. Tulina ba deserters ab'omu magye, tulina abaaliko mu magye gali amakadde nga kati beeyubula bali mu bifo bya bulijjo, batunda nnyaanya, bakola ki. Kati abantu abo bonna bwabaawo rhetoric eringa etegeeza nti wayinza okuba ovaawo mpitewo, olowooza security forces ezisuubira kukola ki? President Museveni bwe yagenda mu nsiko yakozesa nnyo abaana abato, bakadogo twabalaba mu magye nga bawambye wano. Era bwe kiba nti bakadogo baali mu magye, abaana abato, child soldiers, I think yemu ku reason lwaki abaana baffe abavubuka abawulira muli nti balina ebiwago basobola okukuma ebipiira amagye gasirike, basobola okuwoggana amagye gadduke, bafuuse so vulnerable
ne babeera targeted ne bakwatibwa kubanga boogedde ebigambo ebyo ne bainterpretinga nti bayinza okuba abaki ab'omutawaana. Nze nsuubira omanya obuvubuka buwaga baana baffe abavubuka mbakubira omulanga, never joke with someone eyakuba emmundu n'atuuka mu buyinza. Ekyo kibabuulira firing another shot asobole okubeera mu buyinza si kiwa nti akibeeramu n'obuzibu. Nolwekyo tuleme kuprovoking obulamu bubatwale nga bwaki nga bwa muwendo. Ayinamu abali mu bitongole ebyokwerinda nga mukwata abantu just like that, mukimanye nti government mugikyayisa, actually temugikolera favor, temugireetera bwagazi ne bugireetera kwongera kugikyayisa. Ekimu ku byakyayisa government y'Obote 2 kwe kukwata abantu Pandagali n'abatandigenze mu nsiko nabo ne bagenda, abandi badde batagiyeekera nabo ne bagiyeekera. Nolwekyo bwe tuba nga twagala emirembe mu ggwanga ate ebitongole ebyokwerinda magye poliisi temumala gakwata bantu. Ate n'ekirala mujjukire 1979 Uganda tulina ebbale B. 1979 ejje eddamba erya Uganda National Army lyakubwa ne lisala ensalo era abalirimu bangi bafiira mu buwangwa. Captain Edward Francis Baba basoma ebyafaayo ate era abagoberedde obuterevu nnyo President we Kaguta Museveni bw'okwata speeches ze kuva 2001 fa basula nga tusoma up to now n'okwata sowing the mustard seed n'obutebe bwazaawandiika. You can't fail to ask yourself what went wrong. I quote ebigambo bye yajja ayogera noza gyali myaka era gya kinaana nti he cannot preside over a country where a person, actually citizen of this country, is killed and the commanders of a DPS Wabani, they don't know who killed that person. As we speak, a military officer akwate mundu mu ggwanga Uganda n'agitunuza mu bantu in face of cameras actually, n'akuba abantu ne bagwa, abamu banakazadde baggwanga etwala mu COVID-19 nga yakatandika n'abakuba kibooko. Abamu waliwo omukyala gwe baakuba ne videos tuzirina era yali wa lubuto ng'alina abaana lubuto kiteebezo balimu abaana basatu. And up to now, my God, how are you going to explain seriously to this nation nti mukyalo w'olubuto akubiddwa essasi? CCTV footage waali ne president n'akugamba nti ye ono yakuba akayondo baki CCTV bamufuna footage but yakuba omuntu alindiridde okuzaala. Captain, what went wrong? Nero brand yali agenda okulima. Mutuli boyogera ebintu bino mpulira nga n'omunjagala ka what went wrong? Nedda, you should stop being excited. Not excited. Nedda, Nedda, you should analyze it. We are all very annoyed. That's not exciting. That is. Muganyo. Having human senses. Oganyo okunoonya obuzibu we buli oliku bakaita batya oliku kasayini kewalabye nga bakuba omuntu omu. Olina okutunuulira ekintu kyonna. Ekibuzo kyenkubuza what happened kiki? Anti kyengezaawo kugamba tuleme kugetinga very annoyed. We are annoyed, but akantu koolabye ye sign ey'ekintu ekinene. Gwe ojeyo ebigambo bibiri ono ajeyo kimu naawe ojeyo kimu naye njagala okwebaza Reverend Pastor nti mukudduka emisinde yandibadde atuddukirayo 10 yadduka emisinde ngala y'abasirikale nandyagadde okumanya timing speed gye yaliko omusajja kubanga kikulaga okutya owulidde sebo naye ebyo byonna byoyogedde ekintu kinene okusinga ebyo byolaba. Okusooka omuze ogwa security tegutandise leero. Omukulu akugambye mu kiseera gundi ebyo byaliwo. Naye olina okuddayo eddala emabega kasooka gavumenti zino zitandika emize egyo givuddewa. Security eyasooka mu Uganda wano bagitanga general service. Obote 1. Abantu abagirimu ne mu gavumenti eno babaddemu. Are you with me? Tuli mu security. Security zize zitambula okujjako bano abapya be baleese
ani abadde abakulira era yavaawa. Wano mulina abantu badde muyita ba supergundi bali mu UPC. UPC wano ye yatandika ebintu ebyo nga bakozesa security ya government gye bayita general service. General service yavaawo nedda ku Amini ne beegattamu ate ekipya. Nevaawo nedda wano nga tukomyewo. Abantu mugenda ne mugamba nti NRM. Naye abantu abaava mu bintu ebyo byonna beeyiwa mu NRM. Emize egyo abakulira security agencies abo bebaani era ni abakomandinga. Kakati mwobedda bantu obubonero bwe mwogera ekintu kinene okusinga obubonero buno bwe mwogera. Abantu bano abaava mu general service abaava mu security organs abazze nga ate kankubuulire mwana wange buli gavumenti lwekyuka abadde mu security eri babayingiza mu eno abadde mu eri babayingiza mu eno beeyibula bweyibuzi ne beeyita erinnya eddala ne bagenda ne babatraininga abamu ne bafuukira ddala ensolo. Obadde oyogera poliisi wano abakwata bano abaana si ba poliisi ba security organs endala aba poliisi babakubuulira be balina tebasuka na 20 ate gwe buli ssaawa weesibye ku poliisi naye bwetuuka mbali bagirengeza bosi bajaasi ne bali abamu si bajaasi baaliko abajaasi naye kati balina ekintu kye batambuliramu kirala. Ate lekeraawo okwerimba nti abakulu ebikolebwa babimanyi bafuna security report buli lunaku. So kuno kuwuddisa wakubuzabuza bannansi. Leka malirize toddeeyo. Bwaba bimanyi. Mwekibatta mugenda ne mubuukira ebintu katusooke tumale ekintu kino. Security group bwetuula teriimu muntu omu. Security council. Eyina chairman, eyina abavudde mu ministry eno, eyina abavudde mu ministry eno, eyina ba director ba ESO, eyina director wa ISO, oyina special groups. Mwebyo ate mulimu groups endala. Kati bodda mu kigambo kya security kigende kompola. Kiri a little bit more complicated. Kyemba nkubuuza. Gwe babadde ogamba be bakwatibwa general n'abasirikale. Erinnya lyange nze gundi nzize kunona bakuntumye ebya poliisi naye bali bamala kuteekako ebbala nti oyakujjako gavumenti eno bakutwala mu different light baba tebakyakutwalanga gwe bakwata owa bulijjo. Katwagala gavumenti etubuulire abana bwe bakutte balabe ba gavumenti balina gwannagomola gwe bakoze kiki. Omukulu yayogedde n'aba European Union naga nti we can account for everybody we have arrested. Wakawulidde se ekitegeeza gwe kyobadde oyogera bebakwata bonna bo bebakwata babamanyi. Kati wabeerawo bebakwata bebatamanyi twagala okubuuza gavumenti ekimanyi nti waliwo abakwata bebatamanyi n'abafa. Kati ono ayogere nti wali abafa tubawe benefit of the doubt bayinza okuba nga sibebasse bayinza okuba nga bebasse which is which. Kuba bebakumbi baffe bebatubuulira ekigenze mu maaso gavumenti bano ba security bebasse oba bagundi bakulabako night bano abantu ababi bebabasse. Nze sikkiriza kyakuba muntu yenna munnauganda, sikkiriza kyakumutulugunya, sikkiriza kyaki nandyagadde ekya poliisi kyoyogera kikole. Naye nkimanyi bulungi nti security organs ezo bwe babeera mu biseera nga biringa ng'ebyolutalo tebagoberera amateeka. Twogera mazima waliwo olutalo. Ati nze nkubuulira etteeka liri bwe likola sinaba kugamba nti waliwo olutalo. Nkugambye babanga bali mu kiseera singa wabeerawo ekirowoozebwa nti baagala kujjako gavumenti ne wabanga waliwo gurupu eyagala okujja ofuja etamanyi kakweyo ka information
tulina abavubuka abagamba general tetumanyi gye basomera magye naye beyita ba general boogera ku struggle NRA nayo yayogeranga ku struggle ne Museveni yayogera ku struggle ne bano nabo boogera ku struggle anti oyo simanyi general gundi naye nga tebambala uniform tebafuna military training nti bali mu known security forces akati ebigambo ebyo nze ndoza bigenda ne biwaga bano yaga oba general kanzija tutandike ne captain ekibuuzo kiri nti ebyo byonna tetwandibiganye lwaki tebikolebwa mu bye tusoma mu mateeka because I know nga byogedde the replica of 1980 president n'abasuubiza fundamental change era bwe mwakola mu mwaka wa constitution n'asuubiza abantu tufunye semateeka actually 1986 yatulimba lwaki yatulimba katutandikira katukomera waliwo ebyakolebwa weewaawo abagoberera omukutu ogwa Delta TV tukole tulina emboozi gye twakozeeko ku nsonga eno yennyini ekwata ku okubuzaawo oba ekiwamba abantu ebyekyotera mwabiraba abasinga okusongamu minisita Aruna Kasolo Olunwe ab'emukono Ronald Kibuule abona baminisita these are now tebikyali bya ŋŋambo biri ku record very good ekituufu kye twagala okutegeera bebeera nga bino ddala kituufu waliwo abamenyi b'amateeka lwaki tebakwatibwa within the law ne batwalibwa mu bifo ebiri gazetted then ekirala lwaki bwe bakwatibwa abamu bateebwa buteebwa nga tebateekeddwako na musango gwonna waliwo bwe bajja emukono ne babasuula e Masaka ebibuuzo bikyali bingi nnyo wa president yatugamba nti these are arrests abantu bano tebabatwala mu komera tebabatwala mu kooti era tetumanyi misango mituufu ki gibaggulwako captain yadde nkubuuliza ekibuuzo Musumba waga nti this is a replica of 1980 Pandagali abalimbi era ddala kituufu fundamental change yasuubizibwa bannayuganda ekiringa ekiraga nti it was just a mere change of guards bali ekyabwe baletanga emmotoka ne bagaa nti muyingire bano bakikola nga kiriko balina ne lisiti yaabwe yes true bano basooka ne baketta ne bafuna omuntu ne bagenda ne bamunona bali sebo bajjangawo ne bagenda muyingire bano kiri kyali kurudu kyote kiri kurudu kyenavudde nkugamba nti abantu bali abatandika ekintu ekyo abali mu security services bali trained aye tebakulimba abamu ne mu parliament mwebali abalala bali mu ffe akali kyenjagala okukugamba nti twagala gavumenti etuyambe kubanga omuzungu bwe yagamba nti ekyetoloola kidda we kyatikoze eki we kyatandikidde what goes around comes around bwe banaaba tebatereezezza bintu bino nabo bigenda kubatuukako kubanga nze nalaba abantu abadduka ku Obote yasooka abadduka ku Amini abadduka ku lwaddako oluvannyuma bonna ebintu bino byakola ki byabatuukako fe abamu ekyayagala tulongoose ensi eno nga Uganda tukyakyagala naye ojja kunsonyiwa sijja kudda gwe ku levo gy'oliko ngenda ku bakulu bennyini nga tutandika n'omukulu chairman wa security y'ensi eno yaani tulina minister of internal affairs kubeerako ndowooza minister wa defense kubeerako minister wa security president ye chairman abakulu abo twagala kubabuuza ebintu bino tubikoze tutya mulekeraawo okulooza nti tebabimanyi nze kyovola asaagala kumala biseera kiiso kya mbuzi nkivuddeko abakulu bwe twagala okusaba Uganda ekaaba tugirongoosezza tutya osobola okubawabula tulongoosezza tutya okusookera ddala tulina okutereeza ebikolebwa bwe mbanga abaana mwabakutte mwagala kuba interrogatinga kubajjamu bigenda mu maaso mubatwale ku poliisi ekyo kisooka ate mubatwale mu kooti mu ssaawa ziri mmeka 48 kino ekyokugamba era waliwo baali basaba state of emergency
baba kuteekawo state of emergency mwandibaite mulina bye mwogera kubanga essaawa 48 nazo zandigendedde mu state of emergency tuli ffenna ssebo akati mbadde njagala kusaba abatulaba abamanyi abakulu twagala ensi yaffe bagitereeze mwagamba fundamental change waliwo ebimu bye mukoze tubyeyanzizza naye waliwo ebikyabulayo ebikyabulayo kye mwali mwagala otuwali eddembe security tekoma ku baana abajja bakuba emiggo security ebeera mu mutima bwe mba ntudde wano ndi secure mpulira nga ndi n'eddembe kyetwagala okusaba ab'ensi eno abantu abaava eri emabega bali bannaffe bonna abaleeta emize gyabwe nga bagijja mu UPC nga bagijja bagireete wano tubeegayiridde tutereeze ekibuuzo kino captain bw'oba ogoberedde aftermath z'obululu eno sijja nagiyita aftermath mwaka gwali gwa 2018 ekiwamba batunuza bwe kyasinga okweyoleka ennyonyoza tujjuka cases ng'ezaba Susan Magala zino zaaliko ne ransoms eza 2018 ezo kuva February okutuuka ddala mu March n'okutuuka mu April zaali over cases zaali registered okusinziira ku police alipoota gye yafulumya zaasukka mu 38 tujja mu mwaka 2019 bigenda mu maaso n'ojjukirira eya tourist eyali mu America era yali azze okulambula naye n'abuzibwa bwatoko good enough n'azuulwa abalala baalemwa okuzuulibwa kikiwaliwo fountain of honor actually not fountain of honor but commander in chief ekintu kyakyalemeddwa okutegeera in terms of this or like ebintu bwebiti kidnaps oyo omukulu ono ageze n'ayogera ekigambo wano tokiwulidde bulungi akugambye nti abantu abaavira ddali emabega abataddayo mu bajje abamu mayita ba veteran abalala baddukayo abalala mwabatraininga bw'oba oyagala okumanya akabonero akasookera ddala noonya abasinga okubba ku masimu nga bakubira abantu amasimu nga babalimba bebaani kimu abagenda wano baga nti kana akatale kafuuse kaffe bebaani abagenda mu gundi wano ng'ogenda egundi mu Lubigi abayingirayo baali baani abagenda waliyo twasulanga akasasiro bayitawo batya wano ng'ogenda Nateete wetwasulanga ebisasiro bano bajja bukikumakya ne bakeera ne bazimba obuyumba bwabwe awo waffe kakati ebyo binaggwaawo sekyo kyokka tulina groups kati groups ezo ekawempeji eziri buli wamu weziri groups ezo ne poliisi ezimanyi n'amagye gabamanyi naye nga bwaba baagala n'abalamuzi babamanyi bamanyi everywhere era nga bw'oba obaagala osobola bakeera ku makya abasajja ne bava ewaabwe balina training balina skill balina ki waliwo wano akalimu buli omu agenda kufuna mitwalo ebiri ne balyoka bajja oba oyagala 10 oba oyagala 2 kano akabinja koono kakamandingi boono kasobola okukubira akawamala mpeereza yawo abaana 4 naye emitwalo ebiri babu mpeereza yawo abaana 8 neetaaga abantu 3 all of that ekyokukolebwa yes okiraba kati bwe kiba nti tudiringa with security nga waliwo obubinja obwo bumanyiddwa butambula ate ne systems babakozesa timugende mutukolere ekyo mudakikemu kapteni basaba ombe ku nsonga eyo bwe bamaliriza abakulu bennyini mu eri security team gye ngamba security council kiina kutandikirawo gwe n'obona obeera wano n'oyogera nga bali tebataddeewo tebatemye empenda zakutereeza byonoonese bana abantu bagenda mu maaso ononsonyiwa okulya enguzi kuyitiridde mu Uganda nti kati obulamu ne miliyoni siringi ziba nyingi tuli ffenna ssebo ogenze nayogera omuwala awo gwe bawamba bamutta nga basaba ssente kakati mumugenda ne mukozesa ekigambo kidnap njiwulidde kidnap bino si kidnap bino security organizes zikwata abantu kidnap ya njawulo kubanga bano bakwata tebakusaba ssente kidnap bakwata omuntu
bakusindika ebbaluwa baga nti omuntu otumulina twagala miliyoni 10. Your subduction yawukanira wa kidnap. Kakati kino abasinga bakwatibwa security organs tubasaba twagala okumanya abantu bano bwe baba bakutte lwaki tebabatwala mu bifo biri byogambye nga poliisi ne babasiba abantu bamanya nti omwana waffe bamukutte ali mu kifo gundi kubanga abantu tebategeezebwa kubanga nekino ekyokukuba bano abavubuka abamawulire nakyo saakikkiriza naye ng'ono bwagambye tulinamu abaana baffe abamu abakangakanga ne basosonkereza eyo nayo empisa waliwo abagireese kati bw'oyimirira alina oga nti tugenda kumuggyako bakubuuza gwe ebyajja nno byoyogera obijjeewa kati naffe tulina okukyusa tactic tutandike okwogera mu ngeri entuufu tetukkiriziganya na bino twandyagadde ensi yaffe kati nze kankungeko dakika 2 yeso okwongera okwerabulatinga ku nsonga y'abannamawulire CDF yavuddeyo neyeetonda n'ebirala byonna ebikolewa ebyagenda maaso naye okunoonyereza ke twakoze teyavunaaniddwa kyenjagala okumanya Lieutenant Colonel Napoleon kyenjagala okumanya mu Lungereza balina akantu ke bayita trigger kiki ekyaleeta abantu okukubibwa kikyali kiki yali order waliwo yatandika ekintu ekyali kiki kati waga Lieutenant Colonel eyawama lwaki yawa order okukuba abantu kuba sikiwulirangako abantu b'enkofiira emyufu tebatera kukola bintu ebyo tebatera ab'enkofiira ezo emyufu naye ani yakola trigger bakuba abantu era lwaki kakati lulebe mutuga CDF twagala okumwebaza nenjagala atubuulire kyava kuki kubaffe bannayuganda twandyagadde okumanya waliwo eyabavuma waliwo eyawa order okuva waggulu wa Lieutenant Colonel oyo oba waliwo omuntu eyabalaba nti bantu babi nnyo nze saagalira ddala muntu akuba b'amawulire naye ate saagala ab'amawulire baffe nga naawe mwoli saagala musosonkereze bantu bali kubanga waliwo abavubuka abamu oluusi nabo balina oludda olw'ebyobufuzi ebyo mubijjeemu era nakyogera nti gundi eyo culture ey'okwagala okusika omuguwa ezo olw'okuba mulimu n'obuvubuka bw'obadde ogamba waliwo oluusi abayinza okukikola naye baŋŋambye nti tewali muntu yakola kintu ekyo ekituufu kiri nti ani yakola ekintu ekyo bali abapoliisi kubanga bali ab'amagye bajja luvannyuma abapoliisi be baabwe b'amagye nti bano bafuuse bagumu okyali kiki era omuntu eyakikola era awo njagalira Lieutenant Colonel kubanga baga nti is a very good Lieutenant Colonel atubuulire kyava kuki era CDF tumusaba atubuulire really abasirikale okukwata emigo ne bakuba abatalina migo kyali kiki abalina kamera obukamera so ekyo nandyagadde bakikole naye naffe tetubawanga chansi kutukuba bwe bagamba muveewo nga tusibawo kamera zaffe nga tugenda nga tuga tugamba nti baatugobye so the power of media tusobola ogikozesa okubuulira bannaffe bano nti eyo enkola mu 2021 tetujja gikkiriza mu dakiika 2 Musumba njaga ekibuuzo ekikulu tulongoosezza tutya ensonga eno kuba maaso gye tulaga ekisanja kino abantu baatandise dda okubyogera nti 2016 ekisanja ekyo President yagambye nti kisanja akuna mukyezo eri abantu abatakola bintu bigwanidde okuweereza bannayuganda n'ebirala kiyinza okukyukamu nekifuuka kisanja akuna mukyezo eri bannansi ng'ebikolwa biti ebigenda mu maaso ekigwanidde okukolebwa kyekiriwa bannayuganda okutebenkera saako n'ensi okutambula ng'erimu emirembe ekireetedde ddala obuzibu okulaba nti tudda gye twava gye twetamwa kwe kuba nti tulina pulezidenti eyatusuubiza nti ye tajja kufiira ku bukulembeze era yasooka tusuubiza myaka 5 then n'ayongeza n'atugamba nti tumuwe ebisanja 2 ne tubimuwa then n'agamba nti ate tudde mu bibiina ne tudda mu bibiina kale ne tutuuka ku point nti ate kati age limit evuddewo
kati abantu ne batandika okulaba nti President Museveni talina gy'ayagala kulaga. Baba talina gy'ayagala kulaga, all must be done okulaba nti tumwejjako. Era n'abantu kati mu butuufu yafuuse omugugu gwa Uganda. Ye soosi y'obutabanguko, ye soosi ya bino byonna. Nze nga mumale Moses Solomon njagala enkyukakyuka naye ate saagala nkyukakyuka yakuyiwa musaayi. Kyova olabanga formally I propose parliament yaffe ng'etudde eyise constitutional amendment, president bw'ava mu buyinza, any president aleme kuwawaabira. As long as tusuubiza president nti bw'anaavaako katumutwala mu UN, katumutwala mu kino, katumutwala mu kino, kati ICC gwe bw'obeera ye wamalanga gwe Museveni, babunga gwe Museveni, okkiriza okuvaako. Nze mbabuulira nga ntunula mu kamera singa nze Museveni ne munsuubiza ICC ne munsuubiza wano sirina gyendaga n'akamu n'akeddagala, mbeerawo ngugube paka lwendifa. Nolwekyo tuyinza okuba nga bye tukola tulowooza nti tuyamba okumuggyako, naye ate nze ndaba ebikolebwa bingi biyamba byongera okumukakanyaza n'awaganya n'agamba nti ekyo kye baagala kati kambafugire ddala sirina gye nkola kigendaga. So twetaaga kati since tuli mu nsi nga twagala okutambulira ku mateeka, MPs mwena mwena abalondeddwa bafunye omukisa okudda n'abapya mulowooze ku kyenteesa okuba nti president tavunaanibwanga ng'avudde mu buyinza. Tumuteeketeeke abe nti asobola okuta entebe mu mirembe. Short of that, buli mukulembeze bw'abeera mu buyinza n'alaba nti baagala omujja mu buyinza, n'alaba nti obulamu bwe buli at stake ne byakoze byonna n'abamwetolodde, kuba buli lw'otajetinga Museveni kitegeeza n'abamwetolodde bonna obatajetinga tojja basipeyaringa. Abamu bangi basobola okulwana ne bagamba tetujja kumukkiriza agenda sebo tuvaawo, ffe lwaki oyagala okuvaawo, tulekewo, beerawo, kubanga kwegamba ye senta bw'avaawo kitegeeza ebintu bikola kisasika.